Amawulire galiwo nti omuyimbi Moses Sali abasinga obungi bwe tumanyi nga Bebe Cool gakaba gakomba anti mboba mufuumuula aw'ekiwatule wali byonna byonna ojja kubanga obifuna. Ati omuyimbi Rema Namakula bagambye nti munnange funa mukwano gwo onyumirwe nti bannange laava ennyuma nti mulaba wenyiridde. Ate munnange abasuubuzi bo ge bakaba gabakomba nabo abafiiriddwa bya buwanana mu muliro ogukute ne gubanga mu butuufu gusanyaawo ebintu bya bukadde byonna byonna ojja kubanga obifuna. Ate ye waliwo omwami Alajana Alijuba agamba nti mumuyambe mumutaase obulamu yatuukayo ne buba tebwagenda bulungi era nti essaawa eno wayogerera bamutemako n'omukono byonna byonna tujja kubanga tubikutuusaako. Ate kye bakoze douche bannanga abaana basabudde douche ojja kubanga byonna obifuna. Ate abazadde baweereddwa amagezi nti mubeere beegendereza oluvannyuma lw'omwana okumira ekijanjaalo n'afa. Bannakibiina kya NUP bo beeyongedde okubanga baba update agakwata ku mukulu Bobby Yanga byonna byonna wanino ku NCK TV kugamba kimu nti obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment ebisigadde biibino nti omuyimbi Bebe Cool essaawa yakakati wetwogerera mbu bandi mufuula homeless mbu ssaawa yonna bamugoba wali ku ttaka ekiwatule. Tombuuza kiki oba kiva ku ki biibino. Naye Bebe Cool oli musajja musiru. Bebe Cool toyina magezi. Nera bwenjogera ku bayimbi bonna mu Africa abatalina magezi olabika okwata number 1 ssaawa za kakati information gyenfunye bagenda kugoba ku ttaka. Bagenda kugoba ku ttaka ettaka eryo ery'ekiwaatule wali omanyi nti lyataatawo naye nga si lyataatawo bagenda kugoba ku ttaka. Imagine obadde ne Museveni n'akuwa ssente all along naye tolina kye wali weekoledde n'essaawa za kakati toyina wadde poloti ndala gye wali weegulidde n'ekivubuka gw'olabika olina ekikutawanya ku bwongo. I'm starting to think nti no Bebe Cool ayina ekikyamu ku bwongo kubanga ssaawa za kakati n'obeera nga n'ettaka wazimba obuzigo bw'otamalanga bagenda kugobawo. Ebyomukulu Moses Sali naye tujja kuba tuliyo nga tuwulira n'evomo kuwagira NRM ebyo simayinze munnange ndi okubanga ndikuwate omukyala Rema Namakula kya sweet yagambye nti bannange omukwano gunyiriza mundaba nga wenyiridde mundaba nga akamwenyumwenyu mulaba nga ndi mulaavu ti bannange laava ennyuma ono. Ndowooza mumulabye agamba bugamba nti munange ekintu woba wooli nga kigaane kite si kyekyo Mukama kye yakutundira ekikyo ojja kifuna ekikyo yakikwasa emikono egi. Tubaagaliza birungi byereere mukyala Rema Sebunya ne mwami wo Sebunya tubaagaliza birungi byereere nga tufuddeko munnange abasuubuzi bafiiriddwa ebintu bya buwanana mu muliro naye emiriro gino tetumanyi oba ziva ku ki naye nga mujjukire Fred Kajubirumbuye yabyogerangako ebintu by'emiriro gino tetumanyi oba ki naye ng'essaawa yakakati babala losses. Olaba nga paasha eyo saidi z'omukisenyi omuliro gukutte poliisi ekyagezaawo okuzikkiriza omuliro ogwo naye nga bw'olaba emaali y'abasuubuzi bwesaanyeewo wenkulengezaawo kale embeera si nnungi n'akatono yannaku ddala wano mu kisenyi olw'omuliro ogukedde okusaanyaawo emaali y'abantu. Essaawa mmeka kati tuli ssaawa 4:20 akatambi kano weekakoledde olaba bukyanyooka poliisi ekyagezaako kujja kuzikize naye bukyagaanye. Tuli mu kisenyi wennyini wano nga Hash petrol station olaba embeera eyo amaduuka ago nagasaanyeewo kuko obulawo gufumuuka waggulu eri nze Sendegeya Muhammed Byalo. Ebyo nalolabiwa mu kisenyi
tuli mu kisenyi kale tuli mu kisenyi wano naye tujja kutuusa kapuleti zonna nga bwe zinaaba zitambula tukyali mu kisenyi wano naye nga ekiriwo omuliro gukutte emaali y'abasuubuzi nga bulabye amaduuka ezo poliisi moroka zaayo ezizikiza omuliro zatuuse dda wano batuuze bangi nnyo bakuŋŋaanye naye tujja kutuusa kapuleti zonna. Mawulire mabi nnyo eri abasuubuzi baffe. Jjukira looni ziri omwo buli kimu era go gaba mawulire gantiisa nnyo nnyini ddala. Nga tuvuddeko waliwo omwami alajja n'agamba nti bannange muntaase musharinga vidiyo eno etuuke ku bantu abayinza okumpa obuyambi. Agamba ndi eno Juba n'amanya ge agoogedde musajja Munamasaka. Bannange Banamasaka ekaseera n'Abannayuganda mwenna bananga abantu mwenna abaali bandabyeko oba abamanyi nze Kasawuli Bernard nzaalibwa Kyazange Masaka oyinza obba wali ondabyeko nali najja eno Sudaani kukola ebintu byatambula bubi nnyo bankwata ne bantemako omukono abasajja bantemako omukono era nga vidiyo we mugiraba bali bananga abalala bo baabatta baafa baabatemako emitwe nze abasajja nabeesimatulako Katonda yanyamba naliko Katonda nenziruka naye Katonda yanyamba buyambi naye oba ondabye nga vidiyo eno ogirabye osobola okunyamba nosheyalinga newootalayikinga kuba saagala byakulayikinga newosheyalinga nyamba osheyalinge omuntu wange agirabe omuntu wange wanaaba agirabye bajja kunyamba bajjene wano bayitawo toliti wano bayitawo toliti Sudaani abamanyiiwo etoliti Sudaani nekwese bwekwesi nekukumye naye oba nyambo osheyalinge just sharinga vidiyo omuntu omutuufu agirabe sharingira vidiyo eno omuntu omutuufu agirabe ndi wano toliti Sudaani maama bantemako nga tuvuddeko eyo munnange abazadde baweereddwa amagezi bannange nti mubeere begendereza awo omwana yamize ekijanjaalo era nekimujja mu bulamu bw'ensi eno. Maama we bambi obadde ayogera abadde ayungula amazzi era nga bw'okimanyi omwana omulungi teri mwana mubi ku nsi kuno naye bannaye ekikangabwa kyamaanyi nnyo. Bannange bazadde bannange muliwa mwawulidde omwana eyamize ekijanjaalo n'afa just kijanjaalo ne bamutwala ne bamukola operation n'ebeera successful mbu n'amala ate n'afuna cardiac arrest omutima ne gwesiba omwana w'abandi n'afa kyokka mwana w'abadde mwana wa mukungu wa member of parliament ekyana kyamize kijanjaalo just a bin. Bannange oba abaana tubateeke mu bbanga gye baba bazannyira kati wulira ekijanjaalo osooka n'ojjawo amasannyalaze kebo n'ozikweka n'okwata byonna ebifumita n'obijjawo ate oba okyabijjeewo mbwate kati yamize ekijanjaalo. Bannange Mukama abaana bano yabatuwa naye ndowooza yakuuma. Mawulire si malungi nnyo nnyini ddala, mawulire mabi nnyo naye katweyongera okuba nga tusabira Mukama Katonda agumye mama w'omwana oyo ate ne bebi tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwumula ekirungi. Nga tuvuddeko eyo munnange duushi juuze gye buvuddeko waniino bamuproposingira ffenna ne tulaba abantu ne bavayo ne bakyogerako ne bagamba naye duushu ono ye buli kaseera baba bamuproposingira buli kaseera abeera n'abasajja bameka nti ye wange mulowooza eyoyo gy'agenda okugumya tewanayitayo yadde na wiiki biibino. Omwana oyo kimanyi ekinnumye n'envaayo mwogereko mbuze nakwagala mumayindiyo nze nakwagala olwa mukwano gwange kati kalaba ewansubuga kaavaayo kati ate noono akaswaziza n'akaleka obwamalaaya bakukutte na musajja byo nga tobigamba abantu bagambe kye bakutte okola olina ono eno woyenda kwono bw'oyagala ono mukazi gwe nedda wekakkanye leka kulowesa bakazi bano nti oli expensive kumba oli cheap and actually you're cheap. Kali awo kalowoozesa abantu mbu kali expensive gwe addamu okukukwana njagala musaleka vidiyo kana addamu okukukwana ajja kutwala obulamu bwo gwowooza mbu oli mu kuzannya abasajja mbu nja kubayigiriza essomo abasajja b'oku app nga bw'otobamanyi bw'obalabira ku app addamu okukukwatako ogenda muwulira kino nkikulangiriddeko bajja kuttira bwerema n'abasajja
gwowoza nti oli okoledde revenge mukwano gwo kati watanga omusajja oyo naye agenda kukwatayo omusajja munne bateekemu ssente bakukoleko revenge oli musiru ebintu ebimu babisirika n'obisirikira n'ogamba kansirike tebenyumiriza mu bwamala nti mwana wa musumba asenyumireza mu bugaaga bwange osanga kitaawe awanisa ati emikono maama we kwaddidde endiga ne zitambula koze waliwo ne kyaki zisobola kutulamu wadde eddakiika 5 byebyo ebya mwana muwala Dosh wa Sefuko oba wansibuga nze simanyi naye nga tukyali eyo olwaleero mazaalibwa ga kibebi kya Chosen Beck wamu ne Dictator Amil ekibebi ekito ekyo kyebazaako omwana kyebazaako baby girl kiwezezza omwaka mulamba olunaku olwaleero bambi kiri healthy yadde nga bakizaako nga kikyali n'ekirabika bulungi. Everyone, it's my birthday. Naffe bebe tumwagaliza amazaalibwa amalungi ate bo bannakibiina kya NUP beeyongedde okuba nga babawa updates ezikwata ku manankyukakyuka Bobby Yanga naye ng'amanya g'amatuufu ye Anthony Agaba bagamba nti engambo nyingi zibadde ziyitingana updates nyingi ku makya nazibawadde kati era n'omulala avuddeyo n'abawaako ki kyetaagisa biki ebiwulamu okulabika nga Bobby Yanga oba oliyawo afuluma ekkomera. Yo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa Septemba omwaka 2024 zize wano ne ka update okuva eri muganda waffe Bobby Yanga ng'ono ali Luzira Upper Prison. Tujjukira bulungi muganda waffe ono yakwatibwa ebitongole ebyokwerinda n'atwalibwa ku SIU yaterekebwa okumala almost 2 weeks then n'akukusibwa n'aleetebwa mu court martial Makindye. So n'asindikibwa Luzira ku remand naye abadde talina nnaku za kooti nti kooti egenda kutula lunaku bweruti ne weruti etandika okuwulira omusango gwe oba okumuwozesa oba okusaba beyiro. So no Rachel waliwo amawulire agadde gayitingana mu wiiki eno nga gabika Bobby Yanga. Ndi wano okubategeeza baganda baffe era n'okubeebaza mwebale nnyo omulimu ogwo gwe mwakola ogw'okubika Bobby Yanga. Baganda baffe abamu tebayinza kukitegeera naye ndi wano okubategeeza nti okubika kwe mwakola eri Bobby Yanga kwavuddemu ebirungi. Weewaawo omuganda waffe akyali munda naye ate nga bwe mbagambye abadde talina nnaku za mwezi zonna ti luno olunaku bweruti ne bweruti lwagenda okujja ku court martial bawulire omusango gwe oba bawulire okusaba kwe okw'okweyimirira awoze ng'ava bweru. Ono avunaanibwa kusangibwa na byambalo ebyefaananyiriza eby'amagye naye ng'ebyo mwe muli t-shirt za NUP ezimanyikiddwa obulungi. Now ngenzo olwaleero n'enambula ku muganda waffe Bobby Yanga Luzira mu Upper Prison mugumu era buli kimu ekitambula akimanyi bulungi era afuna updates. So abeebazizza nnyo abataddewo embeera ku media kuno obubaka bwatuuse era n'abakulu bwabatuuseeko. Yes mbadde ku prison yawo abamu ne baŋŋamba ye basajja mubi lwaki mwabise omusajja nga mukimanyi mulamu omusajja waali wano lwaki mwamubise. Mbadde sirina kyakwogera kirala naye era mbagambye omusajja ali wano naye omusajja tajja mu kooti. Ekikulu kya byonna twagala okulaba omusajja waffe ng'ali mu kooti. So baganda baffe n'ababadde beebuuza Bobby Yanga ali atya. Yes ntegeezeddwako olunaku lwaweereddwa oba lwateereddwawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ye Tuesday ya next week Bobby Yanga agenda aleetebwa mu kooti. So far ago ge mawulire amalungi agavudde mu ekyo ekyakoleddwa eky'okubika Bobby Yanga ku internet. Yes abasajja akaliro baakawulidde bulungi nabagamba tudiringa n'abamafia ene tactic yonna ng'egenda kuzuukusa nakyemalira tujja gikozesa. So omuganda waffe olw'okubirirwa wiiki ejja aleetebwa mu kooti. So nja kusaba bannayuganda bonna banaasobola tubeerewo Makindye. Nja kusaba ne bannayuganda bonna abasobodde bannaye mugendeeko Luzira mulambule ku baganda baffe bano. Kijja kubazzaamu amaanyi. Yes omuntu bwe wabeera munda eyo n'alaba ku bantu be nga bazze ne bamukyalirako ne bamubuuzaako kyekyokka kye tusobola okubawa at the moment. So nja kuwola bannayuganda mwenna abalina obusobozi mugende mulambule ku baganda baffe.
All in all, revolutionary greetings from Bobby Young, from Muganda waffe Magala Umaru, from Muganda waffe Akireo Kivumbi. Olivia Lutaya sisobodde kutuukayo naye I think next time nja kukyalirako Muganda waffe Olivia Lutaya. Naye Fulufiga yaweereddwa omulimu ogugenda mu makomera ng'alambula abaana era ng'agezaako okukaka abaana okukkiriza nti Kyagulanyi yabakozesa ensobi era baboneredde Kyagulanyi bamwegaana. Buli mwana abadde mu makomera ag'enjawulo nga baakwatibwa olw'ebyobufuzi, Fulufiga yaweereddwa mandeeti eyo egenda okwogerezeganya n'abaana abo. Era mbadde nfuluma Luzira mbaye batukyusiza ne batujja eri eno nga ku Nairobi Breweries ate ne tudde eno ku main gate nga eri ekkomera ly'abakyala. Yes, so badde nfuluma nga Fulufiga ne Catherine Kusaasira nabo bayingira. So ako nako njagadde okayisaawo naye baganda baffe mwebale nnyo, mwebalako ensuso, mwena amaanyi ge mwateekawo okubika muganda waffe Bobby Young at least katumulina. Ate ye omukyala Bad Black yeewaanye anti mwabadde mulaba olutalo lwabadde ku social media kuno. Bad Black nga beekuba left right center ne Grace Khan naye saawa eno wetwogerera byagoyinze mute. Kati Bad Black avuddeyo okwewaana n'agamba nti omuntu waleeta olugezigezi naawe omulage nti munnange wano si gwafugawo nkwesobolera. Buli muntu alina amusobola. Apunga esirise nnyo. Buli muntu alina amusobola, alina challenge. Nze mbabuulira. Apunga esirise. Opinion ziriwa. Buli muntu alina omuntu amusobola. Nga presence y'omuntu yokka emu ambolinga. Ategedde kubira Katonda engalo, atantegedde tolintegeera. Naye nga apu esirise emirembe egiri kuno ku apu. Ebyo munnaffe tuli ku NCK TV era nkugamba kimu nti munnange tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo temufaawo.